Doli nyimega kuba kona ko. Nego ino lugezigizi kagaga kunonya mu katono. Oyagala mangi, oyagala matini. Gonna ganyuma. Gobango. Bana ya mangi ngaze mulaba naye gannenyinyaza. Age malungi gogoyina. Ne muberanga buli saa mwoza suuka. Amuba n'emifaliso ngene waka. Waliwo gwa amazzi, waliwo gw'okwebaka. Tutandise. Kono siriwala. Tuli ku page kigwenge. Chogamba bajo. Nze munnaye mbeera ndaba atogula emifaliso egyo. Aha. Na waliwo gwa amazzi, waliwo gw'okwebakako, waliwo gw'okukyusizaako. Yes. Nete tuwemula nga batuwulira. Tebaja tuwulira. Sagala abantu bandabe ng'omuwemuzi. Andera togenda kuwemula. Sagala bandabe nga full figure. Ate mukazi wo musajja atugamba mbu olina n'omwana we. Amazima gennyini oli musajja munnange. Naye ng'oli serious wayagalako full figure. Wadde ka feeling. Okwagala full figure nkwata enkoko. Really. Wadde kale lulisi kakati ng'azaddeko luli. Simukwananga nako. You're serious? Sikwananga ku full figure. Sifunanga ku feeling. Tomulaba nkonde ku stage n'ogamba kuba nona nkuba. Era kati mwechoyise yinza okunkula. Era bwe munsanga nga mbadde twakoleranga ebyekiyayi mu ndongo. Nga nino bapuleyinga mu enamba kozese babiri nga temumanyi. Buli omw ajjukira anyumiza munne buwoomi. Soko mbulire naye mukikola mutya because there is somebody eri atugamba mbuno ku set yalina abawala nga ba mikwano banna bonna n'abaagala ne bateetegeera. Kisoboka. Kati tukola Dolly mwa bonna ku set. N'abagira omulundi gumu ku set. Ekito kisoboka akulimba yali akulimba. Ku set nga mwe otandika program ngamba. Twatandise eti. Muli serious? Mwe mwabaki. Dolly ni simanyi wadde ebira hivyo siwe mulaba n'ababo. Twatandise ddala bawulira. Katubere serious banna. Ebyafufiga byonna. Ebyafufiga gamba. Banange bannayuganda mwenna tubaniriza ku page ya Dolly ni Nasaasira ne Bina Baby. Bina Baby ono tulina ensonga zaffe. Eziriwa. Ankookonya ekisambi tayagala nkwateko. Leero nga nkibise siriti nkitadde. Leero y'omu ku bakazi abambonyabonya nga ndi muto. Ale Dolly ni Nasaasira najja n'ambonyabonya Jacob Omutuuze n'amunyemeza. Kanyuma ne contact ye. Nali mandi Jacob Omutuuze oli kamereke. Naye nga mukazi w'omu America lwe wakuba agamba omuwala oyo Dolly ni yaani. Twali ku kisaawa we bunnamwayo omukazi Jacob yeetonda okumala essaawa 2 ku lulo. Kulwe ngagamba banaye ngagamba mukazi oba nange sibitu. Twakolanga Facebook live. Neto soba kubana Dolly notofuna mu mbeera. Banaye abakazi mwenna abatulaba mutusabola abakazi abavera mu bikemo. N'olaba ekisambi kya Bina Baby mu Katonda mu ggulu okuba akasabbuuni. Kaza kankumulire. Ebyaddala kati ndi mu kamera ebimu nakuba akasabbuuni. Boka kubosya. Walaba Bina naye mu kifaananyi ebiki byenjogera live. Chembuza. Obadde no tinakumalayo mpozi yapo oli mukumbuusabuusa. Wamma bagamba nti basobola okwana abantu olina otubuusa mukwano. Lwaki tuli ku love life enebeera twogera ku mukwano. Bale mbuuza musotyo kati nganze ne Dolly. Kakati Dolly ni mwena munkuba. Kati kyenkola bwe nzija Roma kati mbeera Newton. Bwe nkuwanira amagezi ne bana ebbino okaddiye n'ekisambi. Nengamba Dolly ne kakazi gwe. Ovumye. Oli kaza obukadde sikivuma. Nkaddiye n'ekisambi aha. Obukadde sikivuma. Kati Dolly ne mweyogerezako nga wasala weight. Nga wakola fit. Yaba ategera mbateekayo obukoodi. Omanya abakazi muli bangu bakulimba. Abakazi muli bangu bakudivert nga bongo. Omanyi osanga omukazi nga mugagga. N'osumutunza ebyobugagga bye na olwalaavu. Omanyi nti muzadde yena ndaba ku program ya Dolly ni tuweesiganga omwana omuwala n'omulekera ebyobugagga byonna. Kubanga omwana omuwala abeera easily taken by love. Okoleka ffe abasajja. Kati nze bajjo kizibu okubeera ne love kubanga mwe leader by nature. Bwe nzijeewo nondopera ebizibu bya Bina Baby mbiwuliriza ne Bina Baby wandopera ebyo abiwuliriza. Kiringa kuba president. The president abana abakazi bayagala bangi. Ngono first lady gwalaga mu public. Sirimu ya bufuzi. Ndako sirimu ya bufuzi. Nkuwe example. Okulembeza afuga ati eggwanga. Bojana omugamba nti Bina Baby yangambye kino nja kumukolako. Bojana Nasaasira yangambye kino nja kumukolako. Bojana okola cabinet list. Ngagenda kulangira cabinet list. Towa mukyala kutunda mu cabinet list. Wekangira bwekanzino ganti nanta bakati ye minister wa trade. Eyo tubeyo kirimu ekyo. Program mwene negwa. Biti byenkola bino.
Ategeeza kakati bw'obeera omukulembeze toba na laavu owuliriza amatu gonna. Nedda zoko mbuza mu isolo gwe nasoma Maria Bajjo njagala kumanya mutukwana tutya. N'agamba if they can't afford blood kubanga eggwanga yalifugira ku mukazi. Abakazi mulina feeling. Kati gwe okimanyi ono yeegomba ebisambi nawe weegomba figa ye. Bamata abakazi mwegomba abakazi. By the way figa ye. Bamata abakazi mulina yo nature. Nti buli mukazi kyakusinga oba okimanyi mukazi munno. Ayinza okuba akusinga national water naye gwomusinga w'omutemperature kati wegifaanana kala ye laga nti eri w'omutemperature ono akusinga national water ono alimu olutoolotoolo abantu tebatera kuba nawo omutemperature nga mwe banyankole togamba nnyoko gannyo gamba nze nandikutteko naye mama kakati gababuulire mwena ebiseera ebisinga nga tuvudde mu byokusaaga abakazi mwelinako ennugu ng'abakazi twagala kubuuza bibuuzo kati bwe bakukwana bina nga influent of dolin ate gwe nkuvunza nnyo nga ne mukazi gwo kadiye n'obulungi kitegeeza omusajja kati ono ategeere nti nze omuto nze nkola ki bwe tudde ebbalinga nga nebbebi omanyi kakwata ku kisambi ekyo ewange obeera osobola kukwata ku kisambi ate gwe kukwana lwakumpa experience ngitwalira ono dolini kati gwate oli mulungi nnyo era mmwe singa abakazi mwali musobola oli wakuyiga okyali mwana muto nalabye bingi ono alabye balwasa alabye bajjo alabye babebefulu alabye babobi wine alabye bamisa kisemakula alabye sayizi zonna abadinka abakigga bino birabye kati ono emisota gyamize mukama yagimanyi kakati ono ajja kunjigiriza kati bwe ŋŋenda n'amaalo gange nga nebajjo kola booti gendako mu central region ogendeko mu western ogendeko mu eastern nkuleetera obukodyo gaye nebbaawa nga wakabi era singa abakazi mumanyi ebiseera ebisinga singa temwekolako bbuba era wandibadde buli mukazi yandibaddeyo ne mujjawo omukulu ng'alina experience nga bina kadodo yandibadde asanyuka nnyo kati wandibadde osanyuka nnyo bina mujjawo obukodyo bweziyawo mbuleetawo kati nze fulumadde mu kitengo n'ontwalako awutu ate kati gwe bakukuuma bya bugagga na ssente gwogabira ku ono wakipusi kati gw'omukadde awutu oba ojagaza ki nga wakigendagenda mu eyo chance bayo n'omuto lwaki ffe tulabirira abato lwaki ffe tulabirira abakulu eno temutwalayo bizibu bwakyolwalirayo ewaddodo lwaki gwolwalira wa ate kati gomanyi okunyiga wannuma ontanamanya nakyalina excitement tanayiga bakwata musajja kati gokimanyi nebwendwala nebonkwatako bukwasa oyizo ga bebi nkumasaji onaakuboggolera genda mukazi wo weegoli akuyamba kati goba romantic abasajja abasinga banoonya ssanyu mu mukwano balina nze nemba mukazi singa musakazi wange tasobola kumwera nze muli bakabinyo okunjogeza ku lava gasigimanyiza kennyini sirina lava kubagambye naye omusajja ono bajjo mbyemabulya bituufu kati bina beibe omuntu yenna ndaba wandifunye omujjawo nga mukadde nga bina beibe mukwatako wulira wagonda kati ono wakolebam okyegera nyonyogera kwata baba okwata kwatira ddala kati bina emyaka gye bakunyonyogerera era kyawulira ennyonyogeze nawe onoba tosimba busimbi simba busimbi bwoti naye gwe bwotandika okukola bwoti tosusiza nane pulogulamu tusibe tuli live pulogulamu yawe tejja kuggwa kati gwokikola otya okubeera ng'oli singo kati nze kinfula okuba nga negwe bali bagamba nti woogamba muno munaye munnange sikwatanga kufulufiga sikwatanga kufulufiga ebyaddala bakwati tuli mu kibozibozi kyakusaaga munsesa busesa simanyi namulama gwe tugetukola nida nonono gwekuno tuogera mukwana era kubuuza kakati fulufiga munnange ebyaddala simukwanangako kafuuko ne kasuku bakola akabadde okubayisa mu loko down jasi yali sita nti fulufiga tayogera basajja bayagala waliwo abayimbi ab'amaanyi balina n'amaka bababa bamuzaala namuuko naye tasobola kuboogera sibakuuza ebbajja alisinga fulufiga mugezi tayogera musajja amukwana kati olaba ffe bwe tubeera mu muudu nze simanyi ddodo nze mbeera mu muudu n'abawa amazzi agannyogoga kati gwe bwebeera mu muudu okikola oti gwali singo tokwate mukazi bwembeera mu muudu nkukubira nempulira ku ddoboozi lyo nentuuka ku ntiko nentunulanga kapa etuuse ku ntiko naye bagamba ebintu bwe bityo munaye si birungi biri sensitive okikola lumu na lumu niba naye namubere serious okikola lumu na lumu ati bw'okikola lunaku ogwamu amaanyi
baida bavuka masturbation binambo bakadama abandaba abanandabo babandaba temukosa nyo masturbation mujja ku weekending emisuwa mubenga temulina maanyi ga kisajja mutandika okuwomereza manyi bwe gwamuwola biranto omuntu taweddemu amaanyi g'ekisajja kwe kulaba omukazi n'awomereza mangu n'asamula ne biggwa bwe babulwadde nnoobo on a serious note ebiseera ebisinga nga tuvudde mu byokusaaga mulina okwegendereza engeri gye mukozesaamu obusabbuuni obwo n'engeri gye mukozesa masturbation ekisooka obanga ali omuzimu kubanga tulya muntu mwaki kyo sense kati nze negombako ebisambi byono ngambi namulya dda mu birooto ekituufu wangambi gwe nakuwasiza dda mu birooto yawula okulya n'okuwasa mpulidde oli wakulya ono wakuwasa wampasa okitegedde bulungi mu birooto kati bigenda kubeera diriru buli omu jja mugamba olunaku lwe lolina alina ebbuba lingi kakati ebiseera ebisinga abakazi mu igenge gye bakwatamu abasajja ogana nosanga akawala okasanze katambuza bigere okakwanye kakusabya iPhone mfujo kusaba dayire income mfujo ga baby nkolayo ka wine shop kagamba baby njagala iPhone 14 abakazi mu igenge gye mugenda okula mu abasajja obwo ekireso obwavu mu ggwanga Uganda kukula ti abakazi temumanyi kukula osanga kibalo n'amajjo gwetokayana ngamba nze okukuwa olubuto siko nkolera wali business omwana wo zaanaali ate abasajja twagala nnyo abakazi b'embuto ti omukazi bw'omuwa olubuto kati kankuyigiriza abasajja kye tukola bwe nkuwa olubuto bamanyi obbira mwana wo naye bwe nkusanga olisire queen nga Doreen nange nkuyuzinga kulekawo because oba tolina future nange kizibu nnyo okusanga omukazi yali azadde mu kasajja nga tamufunangamu kintu kyonna lero gundi yamutedi live bandi kubya amasimu abasajja twagala nnyo omukazi ng'omulinamu ekyapa era gye weegendereza omukazi ajja newaba mukopingaani nga lwasa tagaba ssente newaba mukopi nga lwasa n'omuzaalira omwana era alina kakuwaayo ate sitomubbayo obukadde 10 ekisinza okuleetera abakazi ebizibu ennaku zino muli so excited mukopa ba Puritan Nicole mumpi alina facing eyabajjo ne kifiga n'atrendinga kati gwe omukazi kyovalanga bano abakazi abamu katale abakazi b'ennyanja bamanyi ennaku yaabwe bo bamanyi batuyanira ssente zaabwe tajja kusereinga nga Doreen ye buli mutwalo gwomu lipstick wa 10 billion ajagaga baby tugende trade Dubai kati abakazi mulina okuba ne saving culture abasajja batono ate abakazi muli bangi waliwo ne gwe bazadde akusinga obulungi kondolino manya abakazi bazadde leero abangi abasinga kakati mwena abalaba bajjo nga muli bakazi kozesa ebitundu byo byekyamu okutuuka gy'olaga baba tasobola kubikozesa bireke because bobanga Doreen sawa zino omusajja tasobola kukwana n'akuwa kyoyagala n'okifuna okaddiye nga bbina njagala tubeere realistic and serious njagala tubeere realistic and serious tuve mbyokusaaga kakati nze ndaba abawala busire queen ate babukyafu kale kambayigirizemu ekintu kimu okimanyi omukazi ebitundu bye byekyamu kimanyi nyo osobola okwegatta nzetambula n'obukebera tugenda kwekeberamu wano tulina okwekeberamu Doreen naleze n'obukebera tulina okwekebera sirimu ng'ensi eraba kakati abakazi abawala mbayigiriza kakati abawala mwena atina okwekebera abawala mwena mbabuulira nga tuvudde mu byokusaaga nno nti buli ogwa ku kibajjo kino n'agatama gaakyo manyi ze newunya n'abakazi kye banjagalako bw'ogwa ku kibajjo n'agatama gaakyo tonkayanya bbina bwe nkusanga ne nga nti bebi tugende tweweeko mpango togaana nga twekebezza naye buno obuntu bwe mutambula nabo bubeera buno bulungi munnaye bwantaasako sirimu bagamba mbuno tebuli accurate gwe tofaayo lwaki kunze bubeera akiro tekugwe tebuba accurate oba bufu fenafena tunaaba bafu bwe babulamu fenafena amanye buli mulwadde yeekwasa ebintu ebyo omuntu bwawekakasa omusaayi gwe kubanga mwena abalaba live ya Bina Baby essaawa zino obulamu kya bbeeyi tokkirizanga kufa mu ddakiika 2 ate omusajja ajja nakumaliramu agazige talina kyomufunyeemu akusiiza enziku oziddukadde bakaddewo obonyeebonye kyokka omuzadde yakuzaala nga akusubiramu future kakitegeeza mu abawala nga Doreen Nasasira mukozesa obulungi wane nga mukozesa magezi okimanyi Bina Baby olabiranga omukazi alinawo akatamma aba yeekakasa era akuweerawo okimanyi kati nze omukazi yenna nsumbuwa bamponyeza mba mmanyi tawooma muwadde bajjo wemba manyi nti nompooma nnyo ndayira teri mukazi awooma njagala kuba essimu tugende ku live tiktok twandigeze ku tiktok live bakuba essimu njagala bakuba essimu omukazi nga yeemanyi nti alinawo akatamma kankuyigirize kati profesa asomesa omukazi nga tawooma abonyabonya nnyo omusajja n'amukulayo kyamukudde kubanga bamanyi agenda kujjayo lumu tajja kudda gwekimanyi bwe batowooma kati ntegeera ndi siwooma kati weeraba basajja kulyangako gumu nga tebadda kakati Bina atandika okulaba kakati gwe galaye kankubule kuggwe kennyini olaba okubabba giro lwaki bawiri babona badduka
lwakwa gwe tonneebaka nange. Baakoma wali yali akomeewo. Naye nga Wilba yawangaala. Yawangaza nnaku. Omusajja akumira abantu olunnaku. Naye tukola programu. Ekitegeeza naawe bw'onojja. Nnaku ojja kudduka. Wali ojja n'ogamba. Nogande wano ebbina wankati mmenya wanti. Naye nga ate abakazi abawoma tebalina mpisa. Abakazi abawoma tebalina mpisa bayemanyi. Boza ku abamanyi ekyo genda kuddayo kati kanjigiriza abawala mwena abandaba. Bobanga owooma nga wekakasa nti owooma. Oba weemanyi nti owooma. Kubanga omukazi awoma tugambe kati nkusanze leero ddoola. Ng'owooma wekakasa tugenda n'ompaako naye nkyajja kudda. Era abawala bandaba ku live kuno ebya serious. Omusajja bw'akulyanga omulundi gumu n'atadda genda weekyekingi. Kubanga mwamala obudde bungi nga mwefuula abakyalira nsi okuuma kuba nakyo. Byaggwako tebina kye byagasa. Obuwoomi buba nakyo okimanyi nti abantu abalina ebikugu ng'obuwoomi babuli nakyo basingamu abakyali enseka bata abannyogoga nga bali b'otegedde. Mbugwe bajjo bagamba ki tokunoonya eno ku TikTok kyokolye nzija I'm learning something but the teacher mbasomesa nze ni professor. It means Doreen you're still single. Ati bajjandi bubi. Bino wija mbuna ab'emiguwa banyogoga gwe kituufu. Ab'emiguwa abasajja baganda bakolanga bwe bati. Bwe yayagalanga omwana agenda ayiga ebyo mu kisenge. Baba kwekanga mu kukyalira nsiko nga senga ayina ebigambo byakwerekerezaako. Naye kati nfuuse professor. Era ebintu by'okukyalira ensiko tebirina makulu. Nze ndi musajja muganda. Singa abakyalira ensiko singa bali mu bufumbo. Kati there are three factors. Tibana abakazi bemulaba abalungi buba tebulina waaka nga tebuwooma muwadde. Bano abakazi abamala obudde nga bakyalira ensiko n'essenga okubabba ssente bagendayo bwe bayiga tebabissa mu nkola ate emigwa tegyabayamba. Kuba emigwa gyakolanga ng'oluggi ng'omusajja bw'akonkono oggulawo ne kati emigwa gyammwe gyaleeguka tekigyereega. Gyonna gyagwa gye gisooka okukaddiwa ku bitundu byammwe. Kakati no weewuunye ennaku gye tulina. Abasajja tulina ennaku abakazi mutulabiza ennaku. Nze ndabye ebizibu mu bakazi baana baana. Kubanga kati abadde mu bameka naye nga bw'oli ow'ebidongo. Naye ate nze abakazi be naakalaba nga balina waaka ate tebaba kunnyonnyola entya toba tomusuubiramu kuba na waaka. Buno obuwala busire Queen bwolaba obulungi temuli waaka. Bw'one oba twakinga ku Facebook bw'atuuka eri mu Katonda mugutali mukazi mulungi alina waaka. Obuwala obulungi tebuyinakati ekintu kiruma basajja mwe mbabuulira gakolako omukazi atalina waaka mu Katonda mugulu okaaba bwe bulumi obusinga ku nsi. Bannange kambabuulire waaka olina okuba nga obuguma bulungi olina okuba nga okimanyi n'obuyonjo bwokka. Waliwo abakazi abawoma olw'obuyonjo. Omukazi nga taliimu kantu konna amala gakuwoomera nowaba tawooma kubanga abasajja beekanasa. Era abakazi mukoze kyamaanyi mu abakyafu kubanga bw'oba ono abakazi bamanyi ngeri gye balina kunaabamu. Omukazi olina onaaba wano mu nkwawa n'onaaba mu mbalakaso n'onaaba mu matu muno n'onaaba n'ekitundu kyekyo bate banaabisayo sabbuuni. Abawala bagenda ne bagula deto ne babinaabisa ne bongera infection ku infection. Kyobula nga abasajja bagwa ebbakuli balwadde nnyo kansa w'amalookooli. Ate abakazi abo baagala nnyo okusooka okubagwa ebbakuli. Bagala ne bakoppa ebintu by'abazungu muzisooka ane teri kizibu ky'owulira ng'ekyo disgusting so disgusting. Abakazi mukyuseemu. Kati muntu maama oba babikoppawa kati bwe jjajjawo yagwa ku bbakuli teyakuzaala. Mulekere okopakoppa ebintu ebitebye mutasobola kukola bana muntu wenyinyaza. Gwomukazi n'akusanga muzisooka ogwebbaga yaga nakufuja mu kamera. Sokulimba abasajja tulina ennaku. Nze kati lwala nina mukwano gwange Lwasi. Yangamba ekisooka nina waaka mutono kati bbakuli yentase ne mugamba towenyinya lwokola otya. Njaga tubeera ne serious note. Nina programu ya ku TikTok. Sawaza ne kambako kankole ebya mwembi mali. Kati mbadde mbagamba mwenna n'abantu. Buli njogera ku bbakuli omutima nga gufa nebyenjogera nga bikola ki. Abakazi mutukoze ebintu. Omukazi n'akoliisa ebisaayi bye n'akukompesa ebbakuli. Kasuku mukwano gwo. Obuuza batakwanako omukazi n'amuliisa nsonga. Kubira kasuku kati essimu oba mpaayiriza. Kubira kukubaza bange essimu oba mpaayiriza. Kakati abakazi ekisooka mube bayonjo. Kasuku kamukubire. Gwe mubuuza kasuku. Genda kubira kasuku. Mugambe bajja agambye. Omukazi yakoliisa ekibadda.
Ali ku live. Eno serious note. Abakazi muyige obuyonjo. Ate abakazi muyige nti abasajja twabula mulina tukwatanga ekyebbeeyi. Broza kapera ino omukazi omulungi. Mulungi bambi. Kati gosula kapera kwa omukazi oyo. Naye yamugoba. Naye awangadi na emyaka nga 2. Kitegeza kapera yamba buyambi okwagala omukazi oli. Kati gwe singate yali wali. Akati zirali sasira abakazi basanga doli nangana abamponyeza bizibu. Era gwe musajja bw'okwana ng'omukazi nagana nko geto mutema ne bw'okwatanga omukazi ne mukuba ototema tonyiga obonye bizibu. Abakazi muli bizibu. Omanye bizibu by'olina. Bwe bizibu nga ebanga mukazi yakuzaala kuwava mu gulu. Omanye bizibu byemuliko kati bina baby. Oyina emyaka emeka? Yogera jaga tubeko jeno kale zaka nkwe kitone emyaka 8 kubanga tunatoka mu menopause. Sibo kiri? Menopause mukazi abata kyagenda mu nsonga. Kati go kyagenda mu nsonga engeri yagala mu sex ngulaba. Manye omukazi watoka mu nsonga feeling za sex zifa. Atogero za sex gwe muri mugogo mu mutwe. Kakati. Dale. Musa kabusase. Kulira tata. Engeri yagala mu sex. Oyino kuba. Oba wategerera wantu mwaga. Kakati bina baby. Ale kati mbawo mamuli. Ogambye mbona fa bakodo tuwoma. Toli wa kupapira. Kati lwaki togaba mangu kati bakumenya nnyo emitima olwana entalo nnyingi kati yajja mu maaso go omulabanga muyayi n'omutuufu n'omugobera omwo. Simanyi oli musawo muganda. Nedda nze nkulaba frustration gye wayitamu ne depression. Kakati buli musajja ajja wali eyo ng'onsoma. Nedda nze ndi professor ojja kubuuza abantu ku online. Kakati abakazi nabo kambagambeyo kana akagambo. Bana boolina obanywa mu mazzi. Wano omusajja okusala kimutwalidde akatikiti kamu. Kasate kamu dolini bwati ngolo lubuto. Anje ulakwa buli sawo obeera busy. Lwakwa nekatogenda kola Clever J concert. Obeera buli sawo oli mu bivulu kati bajjo. Mwabe mmotoka. Ne mu mmotoka nzaliramu kasita omukazi aba muyonjo kasatambula n'akadomola. Akadomola. So sobola okwana ali okumpi awo. Nembala kebeza obukebeza bu. Kyogamba osobola okwagala omuntu. Sango okumanga okebeza. No, tugenda kwekeberamu wano. So tebitwekekebera. Okebere gwe twasemayo okwagala. Kakali otya kibinyo banaye kibinyo okubeera mu relationship katomanyi status ya baawo oba ya musajjawo. Leero ngenda kwekeberamu ku live wano muyite bannamwe bonna. Mulabe status yange kale kafaabenzi katwekebere. Teri muntu mwenza afuna siri mwekwa mweno mwalwala mwe bakazi. Obeera serious. Era buno nabulese. Omusajja nobedde ali serious agamba kwekeberamu. Ansobedde. Tugenda kwekeberamu wano twekeberemu. Lwaki twekebera? Soka dolini. Twekeberemu. Ate mudduko kwekebera. Kaleze kanekebere. Jangu bina twekebere. Bina jangu twekebere nawe. Nange ndi wabitwe twekebere wano. Kakati ngoyagala okulaba abakazi bwe badduka bagambe babakebere. Kale bakebera bwe banenjigiriza mu abawala. Bw'okwananga omusajja okolanga booti. Zikwata ze nekebere ambayigiriza. Bw'okwananga omusikazi kwata. Nfija kwera data mine. Ali nakuzimado balesobula basirimu wa weeks ebbiri. Kati omuwala ndaba ku live kuno okwatanga omusajja bino bawadu night stand benyamba. Abawo night stand. Atasola ngoyina amaddu mangi ngogera mudu anofumita. Kati nzira ntya n'empiso. Otya status yo. Yasa kando kaba simple bwe kati. Tekaluma nakuluma omusayinga gujja. Obulabo gujja. Nejjukira n'ababeera ku ddagala kisi kyangu kyakubategeera nti balina mukenenya. Abatagenda kusiiga sirimu atalabika takwata gwe tofaayo. Ngate weesize omusayi mungi. Ate olabe oleme gamba nti yataddemu saayansi. Akantu kange kagudde wakati akaguteeka eno. Bajjo! Bajjo, you're serious? Njagala mbayi mujja kufa sirimu. Yes. Ate gw'atya okwekebera Yesu kakebere ng'enseera. Wacha kumba kantu kali. Watiraka. Ano. Njagala musayi gugu ku. Mama gubba. Kano. Bajjo bannayo ntisiza. Ngaganya okutonya wano wakati. Bajjo bannange kiki? Oyagala Dorini? Oyagala Dorini aso omanye nti nomulamu. Nawe bina wena okwekebera. Ate nze nekebeza nga tugenda ku. Gotonyeo kati.
kati mpaka lya kasimuula oyo bamuyita buffer ii kagudde akato kadoli ne kakwata tulina okumukeberawo nze nokukakwatako nkatya otyaki ate abalwadde beefuula batya kati otonyeza wano buffer omulaba kati kagenda kulaga bwe kalaga wano obubiri oba mulwadde bwe kalaga akamu oba mulamu binakebera musawo tugenda kalaga abantu wano bekakebera bubiri obubiri oba mulwadde akamu oba mulamu naye kimanyi waliwo n'ababeera ku ddagala gwe tofaayo omuntu ali ku ddagala ng'aliruddeko tasiiga nkuyigiriza kati weekwasa goba oli ku ddagala tofaayo tatokebere testi tezirimba siriimu tayita wano wasooka kutuuka eri wakubira wakusatu kati olubula abasirimu wa wiikisi 2 abantu mwena mwena abantu kati wewasemba ddi okwegatta nze simanyi nze ndimanyi kukimu kwekebeza kati doli ntuddaku tuddaku gwe doli tuddaku mbikola nga ngenda nga manyi tugenda kweba kafe nalero lwaki mbikolera wano ensi ekakula basita ebyalwa bangamba ennaku zino wakogga nnyo omanyira bangamba wakogga nnyo nyadamu n'agejja olaba kati oba mulwadde kasooka kusala wano kati oli mulwadde gwe tofayo ojja kalaga abantu bajja kubuulira oba mulwadde bamulamu ama ojja kuteekawo status abantu bagikole ki kakati kibi nnyo okubeera mu nsi nga tomanyi status yo kibi nnyo era mukola kyabulamu nze nakoma kwekebeza oba ddi kakati abakazi mwena abanda bakola ivi abantu bonna abanda bakola ivi babano baseka kibi nnyo okubaawo nga tomanyi status ya muganzi bwaba mulwadde mutandika eddagala kanzoke mala okulaba nekebeza ddi ate twagala kukola no plaki tuli mu plaki toyita kisimu kyo tulina okwekebera luno sisobola kuddamu kwekebeza nekebera luli oba mulamu ojja kalaga abantu bajja kulaga lwaki abakazi mutya okwekebeza mutambuza enziku ne kaboota doli ne katukebere sobola okukebera egwe tofaayo akwadi sensitive kalaba buli biwuka mulina okuba abalamu doli ntukebere bamala okola status yange abere nga doddo bakulya olaba kala bekasaze layini oba mulamu bekasoka ne kasala wano bamufu layini eyo giraba ya already nyere batugamba mbugo waliwo butali control giraba kagezeeyo ogira control ne kasoka mu test bekasala wano layini esoko ba mulwadde kati mulina obiyigiriza abantu mulina okusomesa abantu sensitization bw'osanganga omukazi mu bbaala obalogi beera ne tesitayo mugayi bebi sooka onkebere olisiki kondomu ate zezisinga okusiga siriimu kubanga abazungu bazikozesa kufuna ssente era tobeeranga ono weesiga kondomu olina kwesiga blood test nkubuulira ate bano ababeera ku ate withdraw yenyini siriimu ndako nolinjaga bate mwabasomako mwabatumalamu amaanyi withdraw ate kyabulabe nnyo withdraw kyabulabe nnyo ndaba noonya yange olaba va mukunoonya njaga tukole test tubiraga abantu bano bagirabe yamanyagaliza oluzino muziraga abaki abantu bakole ki kati ate mwe mwandibadde ate muli bagumu nnyo okusinga ffe nedda olini otya okwekebeza lwaki nga neekebeza dda nnyo mwaka guwe ola nagaita omulimu gwono ogwomutwe sekisi kati omuntu ataplayinga sekisi atagaba lwaki atya okwekebeza olaba muyimba ensi tofaayo kala abantu bagala kola sitaasibbina nzonyiga oyo ebyokunfumita tewagenda kufumita leeta tewagenda atadduka ki segenda mufumita nnyo jangu kukebera ebbina jangu lwaki mutya okwekebeza jangu tofaayo jangu kakati mulina okusomesa eggwanga profesa wemumukyaza nga ku pulogulamu zammwe njagala tubeerenga muli yo life abantu bamanye nti siriimu gyali ate akola ki omuntu ng'oli mulamu totya kwekebeza gira nkufumite alindako budget tujabikolako kanakagulidde gwe alindako katuli kumbi kumaliriza tukakole kati nga katambulamu nakange kalabe alindako budget nedda tofaayo akantu akalamu kaba bwe kati kirabye ngenda kubuuzaako ebibuuzo katono kakati ombuuza ki njagala kwekebera lumu tugenda kikola nga tugenda tukikole lumu kalagolemu sekasi kale tukole kale oba mutudde okwekebeza bakyondeka munnange bina nkwepikira kati wepikira atya okwekebera bukebera owentagume mbunze bankebere mbukano kanyumire kakati omuntu yena this man is so careful about life olina okuba whether positive or negative olina okumanya status yo bweba mulwadde otandika eddagala bwe mutwe mujja okukebeza siri kakati abasajja olaba omuwala olaba bina onyiwa bina n'omusanga mu kirabu ekiro ogenderawo live ogamba mulamu muzibu kadde olina okimanyi abasajja bakwagala engeri abasajja gye bakwagala mbagirawo live kati obanga tosobola kufa ku bulamu bwo
atotta balala bomanya nti olina sirimu bina sigambi god forbid sigambi olimba bozina tuzaga abantu ebyadda ate mwaka mulamba sirimu aba yayingira byawali ku nasa byotuleetawana kakati dolini mbadde mbagamba mwabakwanakwanibwa bobanga olina sirimu kwatibwa ekisa tosiiga kituufu naye ati gwe ku mutima omuyonza obutasiiga gwagamba kituufu sisiiga bajjo etegeeza olina nedda siina dolini yogera amazima olina tolina siina kubanga sebakabakana bantu nedda togende gwe omusajja ndaba togendanga ku biboozi by'omuntu yenna agala museegatagata nga tasigenda nzenga neefubise ate nga ndagaani era bagambe ebudo bajagala kulya Doreen ekitwende kale akantu zinawonye naddala wawatukola wamasicho yagala kulya oli teyagalino nga amanye bamulamu bino otyaki anize kati awo kyalina kyofiirwa ngo byolidde obirinde kati saasiwonomoto kale mubuuzo ebibuuzo pulogulaamu yaleero nne byotegera bannanga muli basirubazi watukola pulogulaamu kyeno bino I'm in shock ddala bambi weekebeza ate oli kalamu mu mirambo abadde onteekamu nfaana engeri amatema gye gagejje nnyo mugaba ere mumanyiira aliko yalesi I don't mess up bwobanga olina ekizibu kya sirimu nkubira essimu nkuyigiriza sirimu ow'okumakya bwakwata ow'omutuntu bwakwata ow'okiro bwakwata kati nsobola nokukobakako sobola nokukobako nga ng'olina sirimu n'atankwata kakati saagala kiganja kuwubisa abantu kubanga obukodyo bwa bwaffe baprofesa okyegaffe baprofesa tubana obukodyo kakati ebiseera teri kintu kya bbeeyi nga bulamu saawa zino sirimu aleeta kansa sirimu aleeta mental illness sirimu aleeta depression sirimu aleeta okweraliikira okw'amaanyi gwa muwala yenna ndi kuno bw'oba mulwadde mmira eddagala mu budde bw'oba oli mulamu please togenda na musajja olw'okuba akwadde miliyoni olw'okuba agulidde iphone n'oteekayo 5 minutes zigenda kutta obulamu bwo bwonna kale kankuwa Doreen abasajja abalwadde okimanyi nti akola buli kimu okusiiga sirimu bwekimanyi omusajja asobola okugulya kawondo ng'alina era omusajja wakwananga neyefuna mu bebi nfaayo kwata omutwalo gwa eyo mbwa togiwangako mangu teri muntu alumira nga talina kati nze bba gyaliyo ne bwoŋŋaana ng'amanya afuna omuntu omutuufu naye nedda bwaba kuwa dola n'obulamu kyekisinga nze nina omugagga naye ng'agenda kwambala tayambala tebambala abalwadde balina amalwaliro kambayigiriza obukodyo bw'abasajja abagagga b'omu Kampala mwe muyige abawumba tuutu muwuyige omusajja balina amalwaliro gesijja kwatula mannya wakutwala ng'ateeseza ne dokita ne babajjako omusaayi gwonna ne gulaga negative abakazi balina kondomu edda ze bayambalanga gistring nga basajja b'ekyalo baziyita kondomu sirimu n'abaluma ne mukuba enjere kakati ekisinga mu bulamu beera ne self test nga bwe twekebedde wano tugende mu ddwaliro konfaminge kubanga kano akantu kalaba buno babuyita HIV early detectors bulaba sirimu wa wiiki mmeka bw'oyita ku test ya early detector genda ne mu ddwaliro koleki bayita confirmation eddwaliro agasinga okukebera sirimu wano baliyita Lacent wali wano wakaliga wano nga wali Paradise natolawoko abakazi 3 nga balwadde naye nga banyiriranga gwe Doreen waliwo Lacent ago Malukomu Malukomu babuulira amazima kakati kunogera mu byawe Malukomu todda Doreen todda kuba noba wafunye sirimu wajjo bamulaba okyogera bulungi kati twekebeze ddi lwakuba olesa aweeyo bannaye ng'otandika okugamba tusokatumala oba sikitegeera amaddu gatta gwe Munnayuganda ndaba ku live y'abaana amaddu gatta jukira sex omuntu w'amata kumatiza nakumatiza yajja nakumana na kiki kati guli wakacyabali lumitoolo najja nakuba akacyabali kaleeta amabwa bani waliwo sayiro za sex ezisiga sirimu amangu ogwa ku Doreen jukira akacyabali kano lwajokuba okuba biri mukuba wali waggulu ku cervix bayita batya mu luzungu wate wano waggulu go in experience omuntu ajja n'agira n'akubakubawo n'aleetako amabwa jukira abakazi abasinga muwaka abasajja nga temubaagala ku mutima kuba omusajja goyagala omukwatako bukwasi bwoti ng'oli bweti nomala n'okumala kalaba olero tunula tolina mwade kafiringi kange n'akamu awulira n'ekizibu okumukwata mukakati gwe noweyambula ompaka okutuusa mukolo otuusa butuusa mukolo kakati ebisajja omusajja gw'otayagala
si kyangu kubeera ng'oli wet, which is right. Yeah, but then friction yaleeta siriimu. Friction mpuliriza omanyi lwaki abanyankole balina percentage ya siriimu mungi nnyo embalala ne Masaka. Abasajja bagenda n'amalo nti abakazi abafuka tebalwaza siriimu ate abakazi abafuka basinga osiiga obulwadde. Kubanga ogenda w'omukazi ofuka nga weesiga kintu kino kijja kunfukira mpone naye process y'okutuuka mu kufuka w'ofunira siriimu. Jukira kiss ne sex byanjawulo. Bw'okwananga obulaba ng'omusajja nga zinaakuteeka mu buteesi n'agenda batakwagala nga talina chemistry kuggwe. 99% abasajja n'abakazi tebalinaako chemistry beera lwabigenderwa materialistic lwa bintu byansi. Kitegeeza between bwe batalina chemistry ku munno friction will be the order of the day. Kakati mu ebiwala ebigenda bigabatuka n'ovudde mu bbaala bakuvuzeeko mu bubenzi ogusuze wa gaayi tomumanyi akwebaseeko ekiro oli dry tolina feelings ne mutomera. Ate siriimu kyekintu ekitava mu bulamu. Naye ekirungi kyabeera nti waliyo ekintu kye bayita peepu. Peepu ayamba. Peepu kambasomese peepu gwe mwesiga. Peepu akola before 24 hours naye aba 100% within 1 hour. Ekitasoboka kummwe munjigirize professor wabanga bagamba 72 hours. Akati kambasomese professor yasomesa. 72 hours. Professor wabanga asomesa muwulirizanga. Chebaita pre-exposure bichi. Ojimira before. Waliwo prep ne somese doli ndichitawo musirimu. Bye kusomesa mbimanyi. Mpulira. Prep ge makenda gomira ngogenda kubeera n'omukazi. Nako tegali 100%. Prep kwe kujja n'otomera doli nasasira n'obulungi we. N'oyambala ekiwuka. Kakati ebiseera ebisinga bwe tuba tuvudde mu bbala ssaawa 8 n'enkwebakako doli. Prep oyo okubeera 100% akawuka obutayingira. Aina kwa after 3 hours naye kati nkututte waka nebase nzukusa sawa 7 ntandise pepe awo tuba tugeze mu propaganda bera 100% ngomiriddewo ddala awo musagala bantu mugende mwegadange musole maloji muwanika amagulu bababuwe bube mufune kabootongo mufune enziku nga mwesiga pepe tomwesiga. The best way okuona sirimu babulanga professors empise mu biuka bya California wonna naita mu biuka bya Nzenwa naita mu biuka bye Burundi ne Rwanda ekiuka kiri embalalawo kati I know what to do kati wofunye omukisa n'onkyaza wano. Let me teach the nation how to control yourself from HIV because HIV is the main cause of all diseases like cancer. I weakening immune system cancer nakwata gana makenda gabumira ARVs gavaako ebirwadde bye mutamanyi kakati go mulwadde gabeereko naye go mulamu teke keya ntewa kintu kikulimbali tewa kintu kikugula muloko omusajja ampadde obusente omukazi ali kino mbofune sirimu anti bayine ngombo mbokuba omwavu mfuna sente nenfa bango kakati wali obulamu buyina spare kakati gwe sente zoyagala nze bajjo nze natikako obuwumbi mu motoka tebulina kye bwangasa nagula obutaka nga ndi mwana muto gendo buzesema properties narangiranga abantu ebivuno nze nasooka okugula amataka mu Kampala oyo bwerenga ki nebe nabwe tebulina kye bigasa. Tali kintu kya benze namugano gange omugagga mu kikuba bali bana bangamba bajjo tuwo omusayi gwe tukuyibe omugagga. Omuntu alina obulwadde ofa bubi sikumala mu maanyi ne kakati namwe ate omulwadde era bafa balina ebizimba ku bongo bafa balina kawumpuli abalumi bajjemu amaaso abagagga naye abaavu kakati bwe tubanga tuli ku programu zino abantu mumanyi nti sirimu gyali ate mungi ate abalwadde b'esirimu balina ettima kati osaba kibbina bayibuli ekigamba bajjo ne kyagala kinzite. Nze namukwano gwange sijja mwogera linnya mugagga nze bapromota bemanyi nga bagagga naye mission yekuta buli muwala nga wamulwaza nga tewamugamba nanyiga nalwaza buli omu nere munnayo manyi bwolwaza bobeera ng'olina kati kamba buli eddoli naye ne bw'oba ng'olina mukenenya nandika okubeera nga weegatagata n'abantu ate sirimu ate kyemutamanyi nti bw'oba mulwadde wa sirimu you attract different types of AIDS. Yes. Mwana kabimanyi balino zangenda bazita straight bana guys nkola kiri ojja kutoka mu nsenso bizero di mukwekwata kwata kakati mbadde mbasomesa mu bana Uganda ebiseera ebisinga sirimu bw'omufuna aleta kibaita depression jukira kati doli ni nkwagadde onsiize sirimu future yange efudde jukira omuntu nga tolina ssuubi mu bulamu weewalanganya ekintu bonobanga oli mwavu ng'ondaba ku live oba onondaba ebintu byawe gye mugenda okubiteeka nti weewalanga nnyo okufiirwa essuubi mu bulamu essuubi erikutuusa ku kyoyagala okukkiriza kwe kukulaakulanya omutima gwo naye buli lwakumenya omutima ate bw'oba oli mulwadde kkiriza defeat ti amaalogo obwasamu bwo ebisirani byewammwe obuwumbatuutu obusirusiru bwakulinnya kubanga kati oyenda otya kati gofuna otya feeling newebaka n'omukazi nga tomumanyi nkusanze kade sikkebeza kati mba nfaaki kati byogenda okwekabyakabya hihi onzita dakiika 5 otwale sente zange oyononye sente zange eza royogi ate ondekere n'ekiwuka kati goba obala bulungi
Naye ebintu ebyo balwa kituwunga nga tuli. Kati sex abayamba wadde cheka 10 kwa 2. Kakati nofuna ki? Mulimu abamu ababeerayo sawa. Kakati gwe nkumanyi gwe mulimu gwe muto 6 kitegeera. Kyagala nnyo. Naye kakati sex benefits ke ziri mu sex. Ayambako nno. Ayamba kye kwa kuyamba ki? Mboza nyamba. Gwe buli abakola bakuyamba ki sex. Nedda. Ayamba atya no but sex bamwogerako. Sex is also another way of energy. Then nekirala are releasing oxytocin. Equal that happy hormone. Nera Pastor Sempa yagitubuulira. Katukubuuzeeko naffe. Lwaki abasajja mwenda nnyo? TikTok yo kirabika nga bakuli bubi. Lwaki abasajja mwenda nnyo? Ekituleetera abasajja okwenda buli mukazi awoma lulwe. Tuba tukola kibayita adventure. Nja kujja wabbina bayibe kubanga no water kyekyo. Gwe kino ate agonda. Noba omuyingiramu omulira agonda bulungi. Kati ate gwe ebbugu mu kyekyo. Ebbugu mu kyekyo. Mpulira. Ebbugu mu kyekyo. Kati gwe water ono bbugu. Ekyo lwaki olina abaana mu bakazi ab'enjawulo? Ate ekiyinza mu baana mu bakazi ab'enjawulo. Omukazi asobola okusiba abaana 10. Tomwalabye omusajja abadde abatwala e London mukaaga nga sibabe. Naye bw'ozaala omwana omwomu oba omwekakasa. Omukazi waakumanya weakness zo n'akumanya nti gwani n'obeera n'omukazi emyaka 10 akusiba abaana. Kati gwe ababona obakebera oli sure. Nze abange buli mwana gwe ngamba nti wange mukola DNA. Nze siri musiru mukola DNA. Nze ate sirabirira lubuto. Ndabira mwana maze kuzaala. Kasa mukola DNA nga mulabire. Kati nkugambye ndi lubuto. Togenda kundabirira. Obusente mbukuwa ngamba obusente meka milioni 2 nga nzikuwa. Toddamu kunkubira simu. Onkubira omaze kuzaala. Mpozi ngamba tujje tukuza olubuto. Mukuza olubuto awo era baba n'ekyokola ki? Banaye Ebino. Esanga muto sino kapita. Abasajja Abaganda tetulabirira mbuto. Yes. Network ayo yavuddeko nabadde abalabala yivu. Network yavuddeko. Bakujeko. Nabadde abalabala yivu. Nabadde abalabala yivu ayomba. Tugenda kuteekako endala. Mbadde nkugamba. Yes. Akantu kange okasoma. Nedda kaakano bajje. Network data yaweddeko. Nedda kwali. Ate ekomyewo. Data yabaweddeko. Badde kweri tugenda tekeka. Leta tekeka endala. Nze ndi dokita abantu bampita dokita. Leta tekeka endala. Andabe. Bano bwenkute ne kutama ate Lwaki? Tuli live already again. Ekisookera ddala abakazi tukwana bangi. Bwe najja nga bina nkuwa ssente nempa ne Dorine nempa ne omulala ngenda kwavuwala. Ssente tuziwa abakazi be twagala bituufu. Mu bulamu omusajja omwenzi nga alina abakazi 10 abalina omukazi omu gwakola ki? Gwayagala. Chemistry abeera ku mukazi omu. Okitegedde bulungi. Omusajja omwenzi omugezi gwakomya ku kibusi kikeni. Kutwala mu loogi. Nagulya bubbiya awo n'akusiibuzaayo 10. Naye nga alina abaana be omukazi omusajja omwenzi omutuufu. You have to first make your family happy. You have to first make your children happy. Ng'osomesa bulungi abaana, ng'otuukiriza bulungi obuvunaanyizibwawo. Ssente z'ogenda okusanga nkuwa example Doli nti nkusanze mu bbala nkutwala nga malaaya. Wakumatiza kizibu kyange. Okitegera bulungi nkugamba. Kyogamba mu bbala sosobola kufunayo gono. Ate mukazi wa bbala na sawuna afumba baba bayaye. Wangi. Tebakikulimba. Nida oluusi mune tuba twagala kwemalako birowoozo. Bitya. Netugendako out omadde tetera kwetaaga out kati bonsanga mu bbala ng'ogamba ndi nosobola kakati omukazi kisinzira omukazi anaafumba abakazi b'ekkanisa balina ebizibu bingi balina lubaala abasumbuwa ebyekikabi basumbuwa bajja kunoonya butuuliro bajja kugamba Katonda nti tutaase kati sisobola kujja mukazi mu kkanisa sisobola kujja mukazi mu bbaala wakuwasa mpasa family mpasa nju tibina beibe bamuzaala wali mama we yakula tameketa mmanyo kiro taata we yakula musajja wa kitiibwa muddeyo ku nnono z'abajjajja bawasanga nju tebawasanga kabina ka Dorine nasaasira atidde okwekebeza nga mulaba nebina era omuntu ng'onoonya mukazi wakuwasa famire y'omukazi gy'omujje kintu kikulu kubanga njagala mbabulira ebintu bino lwapasi mali bamusuprimiinga nti ennaku zino bannazaala n'abawala babeera mu ddiiru baga katwagale kibbajjo kigenda tukibbeko ebyapa byakyo tukitege omwana tutwale ebyobugagga zizo family ez'owulya nga bafudde nga babonaabona era bannazaala bakoze kyamaanyi okulemesa abawala obufumbo nazaala naddala bannazaala bafeeriya bakola kyamaanyi omunazaala abanga yalema obufumbo ayagane muwala wa abulemwe bafere babiri era waliyo bannazaala abalya babba b'abaana baabwe era waliyo bannazaala abawulira ennugu ng'omwana we ali successful mu bufumbo. I speak this as a professor. Titali nazaala yalema bufumbo ayagala mwana we afumbirwe era jamuwa amagezi omusajja wakubawo mumma amazzi yomba mukuba omugongo tosula naye mu buliri bula
kitegeeza nti abasajja twabuuse nnyo obuyaye bw'abakazi otegera bulungi nti love entuufu yaggwayo. That's why abantu batono nnyo nga bajjajja bazadde baabwe bali mu kyalo nera ng'ogenda mbonoonya famire. Kakati omukazi bw'omujja mu famire nga bamukuzayi n'eddiini ng'alina Katonda taba nga Dolini serebu w'oku leediyo bagwe bina baby kati okumanya abasajja bakwana olunaku kati okimanyi tonyooma n'emyaka ate nga nyiza okuba nze mutuufu oli muto nnyo kati olaba bajja munene agwamu amaanyi ate agwamu amaanyi ate kati okimanyi kankubula ekintu kimu okimanyi zekina ne mwagala naye tuba tuli mu buliri mugira bya kikulu ne memukutula nkizi nze gwanyoma okimanyi ate nsobola okuba omutuufu. That's why abakazi mulese abantu ababaagala ne mumalira ku bantu abatabaagala okumanya ebiwala kati kankubuza okumanya abakazi mwasiriwala kigala nekivevega kiga nze njagala oli kubanga simwa anjagala nnyo toyagalanga omuntu nga yakwagala yagala gwoyagala nze mwe professor bona oyagala omuntu gwoyagala bw'omuwa essimu eno iPhone naye alinayo omulala gwayagala ate omuntu akwagala aba ayagala gwe wekka watubuuka nze ndi professor wa laavu era buli mukazi ngo yeyo olina ennaku ya laavu noonya bba gyakuggyeko ye bannaye muzimu kyogo batuwa sente tuzitwalire kakati gwe omusajja ali kuno oba omukazi towanga ekirabo omuntu ng'omwagala nnyo naye aba chemistry wa laavu equation ekola bwenti tidoli bwe mba nkwagala gweoba tonjagala kiri naturally nja kumpa sente nfuneyo kakati that's why laavu y'ennaku zino yeryagadde bengalye nti bemwagala baba tebabaagala nabo ate nabalabagala nababaki kakati gweomugezi okola otya genda ne kapere nga akwagala setoli nga ne kapere nga akwagala laavu enyuma omusajja nkubuulira kakati kankubuuza okutuusa ku ntikko ne sente kikyosinga okwagala entikko enyuma kyobola nga abakazi babagaga benda naafuna oli kameramani wa Wumuntu TV nga kati omulimu gw'oli mu bakazi babagagga kuba kumutuusa ntikko basente zaziyo omugagga awoli kubanga abakazi mwasiruwala nti mwanyina nnyo libido high sexual libido bwefuna omuntu asatisfyinga yo sexual libido omulabanga Katonda w'oku nsi ate nga Katonda tulina omu neze ate nga nze bajjo entikko siyiramu makulu kubanga mba ndowooza konteina ndowooza kivulu kya kireva gye ngamba kutuusa osobola nozikola bw'oba kutuusa ku ntikko ofuna happy hormones ezo ate atafuna happy ate kamba nezobola okukola osekera onobwongo teri musajja atatuusa mukazi ku ntikko nekisinzira bwagazi kiba omuyinako nedda omukazi yena akwagala atuuka mangu ku ntikko ate akwagala tatuuka ku ntikko mulekerawo ogamba abasajja mbu tebamalaako buli musajja amaleko ku mukazi amwagala kakati kankuyigirize kati kambayigirize kati muwulize profesa ng'asomesa nze omukazi gwe njagala mukiisinga ne muyonka amabeere ne mununanuna buli kwamba simwenyinyala naye gwe sagala nteekako kondomu nendya 2 nenziruka kitegeeza osobola mutuusa ku ntikko kati mwe kibagamba ti abasajja tebatuuka ku ntikko abasajja baba tebabaagala nga balina abalabe baagala mukitegedde bulungi mwayise profesa muve ku bino bintu program byemukola bulijjo mwe profesa by nature nti omusajja bwagwa ku mukazi gwayagala ne lwasa alina gwamatiza towakana kuba sayizi kambayigirize mwazi wa profesa nti sayizi si kyekikulu intimate chemistry kyekikulu mulaavu wajwate omuntu akuteekayo akanaso kalobwe kati nowulira bulungi n'omala naye oli omwana aleta oguntu ogunene ogulinga omusekuzo ne guganda okumazisa okimanyi bati okimanyi kakitegeeza mulekera ogamba abasajja mbu tebamalaako omusajja yena atamalaako gyoli aba talina feelingizo oyinza okuba olina bi-infection kati nsabola omukazi gwe nalyako nga nebise bulangiti 10 nga sagala mulala feesi nga nnaku yemundiisa gwetemanyi tiwala abakazi bwebwebika bulangiti noli okumala ekizibu kyogende nga lwaki oyagala oyo kumala ekizibu abasajja tulina ebizibu ebyenjawulo nina stress kireva gyasaba sente zimbuze njagala genda kwebuzaabuza nga ali mu sekisi naye nga mu first tulagika nina kwebika bulangiti 10 okulya abasajja tulina ekizibu kinene mu nsi olwabamaliriza n'okola otya bwe maliriza ne mugamba kwata transport genda ne mukuba omugongo n'enfuluma sinaba nakunaba naabira waka ate waka nakibina ekigezo osobola okwenda naye nebikako bulangiti 10 nendi omukazi kati na mukwano gwange promota ate ng'oli muto bwotyo bwebintu nze na promota balamu oyo yali ako kasiru embalala kwajibu naye nga abakazi babuze mu mbalala kati omukazi yali ozanga nanagira kati natuyita tumutaasa nemugamba nedda ono asitamalinga kasiru netumutaasa nabagamba luli nali ku TV nembagamba
omukazi yefuula amazima mugamba akube essimu mukubire omugamba bwoba olina essimu ye mugambe bajagayo wali akasiru embalaga yagambye yali alowooza nti atuga omukazi mulungi nemugamba nti akasiru otegera bulungi yali ako kasiru yagamba mukubire yali abanyamutuga yali amutetumugamba omukazi asitamalinda naye neera owakana ndino serious byekugamba tosobola kubeera mukubire essimu ekitokuba bweba disclaimers yange byonna byenjogera byange balamu yali ako kasiru wagipumotevu nga nanagira kusitamalika bakuyita nga toyatula bulungi nga abantu bali awo bonanawali mulungi fe bapromotedda nga tukola bapromota owuliriza naluna mu biro yafunanga abakazi nga tubuuza katoyoki nga ngenda nenkuwuliriza zinawulira kubalamu nengamba balamu otto omukazi omutuga ngenda okuyingira mulungi nga kasiru mukubire essimu bwoba ina zitakwata simu zange twayawukana gwe mukubire kati gwereeta eyiye nze nkube wano nange sigiraba wano nonya simu ya balamu omukubire kakati kisinziira ne balamu yagwa kasiru nagira nalowooza nti amukolaki yekale nze musajja atu yalowooza nti omukazi agenda mufiirako muki olimba n'abantu bagambye olimba nanaye mukubire essimu olimbira abiganye buli omu abiganye kugaye balamu yali akasiru nedda kubira manaja wa gipumotero yali sho yaniseno ne kingisaha yali ava lushere kuziika ebiseera batanayingira na byabufuzi bine bine banayajja kukubira bwere nga mugambe mubuuze bajagambe wali ako mukazi kasiru okutali musango bane kasiru aba mukazi negati ye kyebogambe mbungamutuka ngekali nga mutuka kakitegeza abakazi buli omu omukazi atuka ku ntiko mu ngeri eyanjawulo buli omu omukazi amala yanjawulo buli omu omusaizi amayisa mune mu ngeri yaki kali ze twali emasaka wabitex n'antaasa nabibagamba luli kusanyuka tv nga mulooza mbalimba nalyako omukazi neyefula nti lubaala amukubi nti bajjajja baagala kakadde nenga sikayina omukazi neyenyorera ku buli kubira abitex mulooza nkuwa live example bajjajja nefunyafunyanga eggongolo neyagala okudduka mulungi nga wasibega ebisumuluzo yabikwese abitex yaleta miliyoni n'antaasa okufuluma longi gomanya bizibu byendabiddemu bwenzi leero tovolanga nava ku bwenzi mukama ndokole nve mukama akuyambe lwako ebyoyo byostuddemu kakati zagambabisitole gyenjogera waliwo neyeefula mwansibirayo mbu emizimu gitukutte mbuyetaga basoba bagano tutagula nze tinalokoka nenva ku bwenzi mbonyebonye n'abakazi nga sesiringa omukazi alina engeri gyakusibirayo nga tosobola kuvaayo n'agamba lubaala ayagala ku sente kati mwemuloza mbalimba omanye obubi bw'abakazi mulira kinakyawa abakazi muganjogera abakazi bankoze ebintu olina akusobola nakubira abitekisi essimu n'omukamuze twali ku Maria Fulo nga netanasi tannafa naleeta miliyoni lubaale n'agenda kasanamu akadde n'enfuluma n'alyoka akuta n'anta nga ngenda kukola amawumukano n'okukola amawulire bane nga byandinyumye ate oli mulalu kali bye mbagamba nina experience ku bintu byenkola ki nesimala abakazi mulina obukodyo kikumi okubba abasajja okimanyi waliwo omukazi eyantegako ddole bino mbagamba tulusito temusobola bikkiriza muloza nini jantegako ddole mu buli nga yali wali mu nsonda ngenda nkwata ddole ekintu kivaayo kigwa aŋŋamba bajjajja soka otekewo ekigali ate mubbiranyo mu bintu bya sitaani mwatula erinnya amwatula erinnya ddoli kakati kola booti kubira bebe kulu tetukolagana omugee mwali eri antonde mukazi kyatega bajja nera olaba nera alina kunoonya abo nganye lwaki oganye bakubira lwaki abali bakwata simu zange bakwata simu zange kubira bebe kulu omugamba mukazi yatega bajja oddole yali ani twatukoze show yeri antonde mu nsonda bwati zengana mukwatako bwene ekintu kigwaga omanyi oli munzikiza n'owunga abasajja baagala sente nga nakuteekawo sente kulira nga siraba ate abakazi abayaayi bakyenzikiza ebadde omukazi waliwo omukazi akusobola nokuteeka ekituli mu mufaliso n'ofumiteyo mufalisoate wakanaki mwone obubbi bw'abakazi bwe muliko mwone obubbi bw'abakazi bwe muliko olyo nti abakazi muli babbi nnyo kakati mbadde mbagamba nti abakazi b'ennaku zino muyitiriza obubbi naffe tewababuuka that's why abasajja they are just using you to satisfy their sexual desires and kukuta nammwe bamanyi bwe baagalako sente lwaki abasajja baagala nnyo tebagala kukola obuvubuka obwo bwagala nnyo ebikazi ebikulu n'ebitukuula ebikazi ebikulu nga kino mba mmanyi tulina omulimu ku Dembe FM kijja kumpa ku musaala gwakyo nfune enjole biki byonjogeza naye ate onakusinga emyakono maamawo tewaitona maamawo eno programu ogamba tubakuula kaidolini
kakati abantu abali ebweru bambi batutu omukazi eweddeko nedda bali fine anti balaboogera bali mubyawe boogera mbadde nkugamba nti mwebonabona abali bakadaama abali ebweru oba mumbatutu okubanga ogenda ku live ku sex w'essimu munakubira simu baby gagaziye kola boti kale balaavu ate okimanyi nti mubeera desperate engeri gye mubeera mu biyumba bambi engeri gye mubanga muyo ya sexy engeri gye mubeera nga mulowooza mwagala desires ebivubuka bwefuula obuli genuine omukazi webweru wakubira essimu saawa munana ez'ekirezi n'ogikwata amanya tolina mukazi that's why nabagala nti abakazi muli bangu bakufuulinga ogoote mu laavu n'omuntu gw'olabe ku Facebook n'essimu is that common sense nebwe bitandika long distance relationship babiddemu nnyo abantu emyaka n'emyaka kubanga abantu beeri ebweru babeera mu bunnyogovu baba bawumba emmanga baba baagalayo abantu balowooza nti babba baabwe baba baagala okwematiza mu mutima okulowooza nti balina tebiriiyo n'oba musajja ng'olesa mukazi we Uganda babba gye twatandise dda okumulya omukazi abamuwomu ng'omulabako awo dolini oli wange wano wendi wogenda manya abasajja abakwana bona abadinka bakwana teri musajja omukazi abawuwo ng'omulabako awo g'omusajja yenna ndaba ng'oli bweru ng'olina mukazi we Uganda walekera babbajjo ng'omukazi yonna ng'olowooza walese obuvubuka e Uganda walekera bano badolini muleke waliwo abamu abeekuuma g'oli yamukusa baali weru omwekuumira twayawukana oyo kyekyabawula ate kakati nkuyigirwakola ku long distance relationship yali long distance yali wano bwe yagenda mwasigala mweyagala bwe yagenda wali oyagala nnyo omusajja endoza yali amanyi nnyo ebyembalala olakati bulumwogerako n'ajjukira obuwoomi n'akwata ku ttama bulajjukira obuwoomi ng'akwata ku ttama kakati mwe abantu abali ebweru temwononanga sente zammwe bwe muziweereza laava omusajja yenna tasobola kumenta abakazi bwe mukaddiwa ennyo bina kati g'okimanyira kyekyogerako abakazi bwe mukaddiwa ennyo obwongo bukaddiwa butalagga kati akavubuka k'osanze okolaba kanoonya mmere ya leero okafudde kabbaako ko kasuubira kukola ki kalina okukola iphone kajoge kwagala nakigambye kalina okubba sente nayo kafuneyo akaga kubanga gwoba source of income naawe omusajja ng'oyagala obuwala obuto omuwala omuto tagenda kuvaluinga agamba ninayo kishuga daddi kyange otegedde bulungi kyekugamba kakati ebiseera ebisinga olina okubaamu n'amagezi amazaale agagamba nti nja kufuna omuntu nga ndi naye nga mulabako nga ndaba byakola kati mulinga abakwana emisambwa mupromotinze nnyo emizimu muli emizimu muli alubaale ku mpewo wakati omuntu omala otya ng'omuntu omulabako bebi gaziyamba wira bakola kalwala bana ku TikTok bakuba bidomola foko ne babanga balina engeri gye babikola ali ku bidomola bakuba balina engeri gye beekubakola papa n'olaba ng'alina following bali balowooza beezi n'ebituufu kwegamba tekinologi akoze kyamaanyi nnyo okuwugulaza mu abantu ojagala bulungi phone sex kintu kibi nnyo oba olya muzimu phone sex mubi nnyo ne masturbation bintu bibi nnyo kyoli oba tokyekakasa oba ozanyira ku emotional intelligence okwefula nti oli mulaavu that's why love yo tewangala kati golaga otya omusajja akasolo ng'ali Dubai mu bebi guteeka wano kati abaguteeka mu faliso abaguteeka mu bulangiti bakubabeere gange bebi teeka wano awo kyava batabinudisi byammwe kati golaga otya omukazi olusololo ng'ali Dubai mu makazi wange ali Dubai kyogamba be Dubai teri basajja mba basajja bali Uganda gwamulaga olusolo mbukati e Dubai teri basajja ajja kulinda go olusolo lukulinga olwagundi bwakulaga bwakwagala mulekere okutambulira mu bulamu bw'okwerimba mulekere okutambula mu bulamu bwa fantasy life mutambule mu bulamu obuliruyo kati weemola otya ku simu bbina bebi onzita omuntu kyobalanga ebikazi mukaaba ebitaliyo ate mumala empewo tebala zinakowa abakazi omukazi akulima nti bebi nzija mala mpewo kayagala omuwe sente zigweyagire zikumanye ebizibu byenda bye mu bakazi abakazi ennaku zino mumala mpewo mukaaba mpewo kati lwasa yabako mukazi nakaba nti bebi oza kati lwasa mukwano gwange tukoze experience yakaba yangamba naye okumanya ebikazi bibbi kati kyekikazi nga bwokiraba n'obunene bwakyo ekigazi kiŋŋambye enkitta kati mbadde ekitta kati mulekerawo okukaaba ebitali n'okubba n'okugamba nti abasajja babatta mubeereko serious bannange muddeyoko originality muddeyo ku bintu ebiriru yandi original okyagala buli kyegamba bina naye kati gwekimanyi bina ofuna omusajja namugamba bebi onzita nga tolina kyawuliramu jukira mulina lastika abamu mwaleegukaleeguuka dda temukyasobola kumimba taliri ddagala likomyawo lastika bwegenda egenda lumu nze ndi dokita bajjo lastika bwegenda bina egenda lumu olimba bino okyalinamu lastika naye yo nekyali ŋŋumu kandabe yo nekyalimu
gwe yeegonda nnyo tegera buli kyekugamba kaakati babakazi n'abasajja bino byembagaba munagano bigira mundabanga omulaba mulabanga ali mu kusaga naye mbabuulira amazima ge mutamanyi mbabuulira amazima ge mutamanyi abakazi mulekerawo okumala empewo mulekerawo okwesikinya ebitaliiyo mbonzita abasajja bababokera kino kimanyi kasanga mu bebi teri musajja atamala teri musajja amala mpewo teri musajja atamala teri musajja amala mpewo waliwo yamala empewo gomanyi nzoda bawa example temumpakanya abakazi bamala nange waliwo yaŋŋamba omusajja amazempe omusajja amala empewo aba alidde nnyo nga sipamu tezijjajja naye era amalayo ettondo naye kati omanye omukazi akulima nti amaze nga tamaze ono mumukome tetujja muzza tetubeera muzza ono mutukumkomyewo ewa nga tuvudde mu kusaaga bbina goli muntu mukulu bulira abawala mulekerawo okulimba omusajja nga tomwagala okumanya abakazi muli bazira yebakane ku mulalu nga amanyi nti alina ssente ate abakazi omusajja ayinza okuba amuwunyirira akamwa n'aguma okimanyi nti abasajja bangi abawunyoma naye nga abakazi tebaguma bagamba namugamba kajja kikunyima ssente okumanya abakazi muli bakondo muli batemu ogumira otya ekivundu ky'omusajja nga banyiiga ki omuntu ng'omwagala alakyabanyiiga ngamba nti bajja owunya olusu genda onaabe genda wekobe pafu genda okose deodorant okumanya abakazi mwantama muyina enkwe omusajja aba n'omukazi musajja we alina bikaboole amuwunyirira naye wajali bebi onzita gwasinga naye ng'awulira ekivundu akaaba kivundu amala kivundu naye ng'agamba omusajja munfa lwaki muli bayayo okutuukako nze ebintu byembaga bino njaga tubeere realistic kubanga abakazi muyina omutima omubi temwogera mazima gwe bina nkubulira amazima gano genkugamba siri mu kusaaga abakazi muli bazira desi jamali aga muli omukazi okimanyi agumira omusajja kati olwo tukoze ekyokubeera nga mukyala nga mukyala kwanjula nga tubawasaaki mwe abatayogera mazima nze njagala kuwasa mukazi ayogera mazima sagala kuwasa mwe bayaayi njagala omukazi angambe bajjo tomanyi kukola bulungi njagala omukazi angambe baby simaze njagala omukazi angambe baby sina byenkaaba tolina kyokola omala you are wasting your time that's why njagala abakiga omukiga akuba n'empi naye abakazi bena kuzita mukiga kuba na ku basajja mpi edda bulenzi baabo kubanga empi buzanyira ku bakazi akalisa kajja nekaku ekyokolerako n'okakuba genda tolina kyosobola naye muyina enkwe ziri mu bakazi ennaku zino akasajja kajja kefunugula katuya nabutuya nakutuya nakuntu kaloza kalina kyekakola kumbe bakakongolera mutwe omukazi omubakakongola bwate kabebe nkuwadde mmengo ngena akongola nkuwadde masaka ngena akongola which type of love is that zababulira liyo life akamwaganya ebintu byokwekakweka abakazi mukyuseemu omusajja baba wakuwunyira mugambe bebi owunya bwaba tomalako mugambe genda bakugejjesa akantu abasajja bangi abatamanyi kunoonya bakazi nabo bagenda straight puku omukazi munoonyeko mu nsonda zonna naddala mmwe ebyekwana nabyo bizibu ebyekwana nabyo byankati mwe bakyabakwanamu abayayi chipusi chicken babakyabakwanyisa obwongo obulyawo kadde oli ne bakuteekamu obwongo omusajja kasaba ne sente ze zikwana ekwana yedda kati nkoze nti okubeera nga nfuna ekisumuluzo ewaka ewo ekisumuluzo kubanga obeera wekka bajjo mbeera nze kane kakale ekisumuluzo kyanga kizibu alekya nabakateyamba bangi benyamba ojja banyigira bosakayo bamuleko solo bagumira because nabagambye temukyaliko original temukyaliyo kati munaku tuba tunoonya oyo aliyo era nze sinanya nti abasajja benzi omusajja bwagenda nayinda kitegeeza omukazi oliko ekikyamugenda weekyeki ngeiza towooma eizo oliko lubaale ate kakati nkugambe kikaweekaabya ebitaliiyo gomanye nti omukazi bamaze mu bufumbo emyaka 4 tayagala ngako musajja lwabigendererwa kamubbeko ennyumba kamutege omwana ampe ekyapa okufuna omukazi kizibu nnyo okusinga okufuna ssente nze ntuma akawumbi ekyankaleete omukazi kizibu okufuna kubanga abakazi tebakyaliyo mwenamwena mulinga mizimu misambwa mutambulira mu fantasy life abakazi omutuufu gyakyaliyo bbina kati bwemajagala kufuna ssente like onteeremu mu business kakati ojja okumpaako era obalowooza business omala business relationship talina bigendera temukyaliyo okimanyi omukazi akwakalooza payoniamolo okimanyi omusajja akufumita olowooza payoniya molo kimala ddi kimpe payoniya molo kimala ddi kimpe kyenjagala ngende kimala ddi kyova olabanga ennaku zino abasajja bagenda luutu emu kati mubadde mukimanyi nti okuisinga omukazi kizibu nnyo okusinga sekisi kisi nzibu nnyo okusinga sekisi okimanyi nze nsologana nengola malaya nenyamba ndekawo nengenda malaya bamukiisinga
omusajja yena bwakisinga kitegeeza alina laavu yo naye okimanyi okisinga omukazi era omwabusembeza yeeri n'afuna engeri gyakubuzabuzaamu omukazi okumanya mugaba ebibonerezo wandibadde amukisinge mwakukisingiza gali mabwage okumanya mutumanyire ne mutumalamu nevali n'essupu n'osanga omusajja mukulu omugaga ali mu mmotoka akoba mbadde ngamba kati wemani na bizinesi yange lwaki temukyatusapotinga mutulimba anti mumala bizinesi njagala ngenda kukutya naye njagala mbeera njagala omwami bwe tuba nina bizinesi nzije nga ninawoko onyambeko oba nzije nga sirinaawoko laba nno azanandisa bizinesi 368 badde ayogera amazima bwembadde nkugamba bw'oba oyagala bizinesi olina gijja mu musajja kati lwaki onjagala lwa idea ya bizinesi kitegeeza era oba ozze kuzina bizinesi sooka onjagale sooka osirike mbuliriza byo kati gwe mba nkwagaza kibbina omusajja agenda okukwala nga yagala omumalye sexual kizibu kye bwakusanga owooma ne mubikola longotamumanyi waliwo omukazi gwe batakyawa era nze newunya omukazi gwe bakyawa era bina tugendagenda kwa pastor Tom nedda nkubulya mazima nga tenaggwa sho lwaki bwekugambako nga shogibala aso tenagwadde omuyamba bina ŋŋamba atya mbu ali singo nawe oŋŋamba otya mbu oli singo lwaki gwogamba nti gwe toli muyaye oyinza okuba oyaga nga tolina waaka nga towooma muwati nkubulya amazima kubanga sedi musajja sobola kugambe waliyo banne be batakyawa muyina otulabirira abasajja kati nkusanze toliiwo gulya ono byayogera gulya ava mu kusoma bikomenti gulya byenkugamba nkusanze olidde olini bwoti tunadde olini va ku gundi ku whatsapp nkusanze bina nga muli wano wemuti weekubye make-up onyirira lwaki ontikka ebizibu byo kyobala kati oliiwo kati sikwagala toliiwo kalwaki onkalubiriza nkulabirintolina kitawo nanyoko bakulemye nga tojja wabbajjo mulekere okumanyira abasajja balina obbalabirira temuddamu tumanyira kakati kankubuuze toliiwo tolya ogenda okwana omukazi nakutika lubagattanga naye mulekere okumanyira abasajja ntandika okunyumiza ebyo wotandika okunyumiza ebyo nga tumaze emyaka nga5 nga tumaze okukakasa nti mmalako nawe omaze okukakasa nti owooma wakandaba bane tulina omukono gwa mwanyi naffe muko gundi wuli mulafuuka basuubuzi balaavu ebikazi byagala ekisinga okuluma abakazi ku birthday yagala omukole birthday yabo kadde 10 ngaye nga ajidde ku booda kano owunya obwongo bw'abakazi okumanya babalo g'obusiru ayagala birthday yabo kadde 2 naye nga ajidde ku booda na uba surprise bigasaki kati okafuna birthday nga 5 ziyamba ki buli sawa nnyo kali kambabuuze birthday ziyamba ki kale okozesa birthday zigaya omuntu omugezi bwejje mu birthday bwejje musimanyi ogenda mu bibala ba business genda wali otandike ka restaurant ngoyingiza emitwalo 3 omuntu afuna emitwalo 3 mpayo sere queen mu Kampala omugagga byonna ebyasireyinga nga tata abakazi temuyigira mu nsobi bamalaya babasookawo byonna ebyasireyinga nga bisiplashinga sente byonna bibonaabona okitegera bungi nkugamba kakati bwabawala abaana social media teri sire queen ali successful kubanga obongo yamumaliranga mukwata iPhone yamumaliranga mukola birthday bamuyira simanya amalula simanyi champagne ate abantu abakulira mu bantu abanaku baganya okulaga nti balina class olabiranga omwana nti ewaabwe baavu kwefulamboza I don't drink soda I drink amalula I drink champagne I drink cocktail nyoko byabulema kugulira osinikira ku bajje ebinyoko nyoko ayima manyoko kumalesho ayima temutusirwa musaba sirinya boda bwetuba tudeetinga omukazi akuwa omutwalo nga agenda kusaba kakadde ate kakodyo kababbi kubanga omulimu gw'abakazi ogw'omutwe bubbi kati gwe dolina onge gyotunulamu nenge gyonyimbamu abasajja ekisooka kikuleetera obutawuuma ekyokubiri tolina laavu teri mukazi enyimba abasajja nzina kalaba abasajja babiri esatu Doreen Juliana Kanyomoozi abantu abalina olugezigezi mu laavu Doreen Juliana Kanyomoozi ne speaker mundabikira okubanga laavu yamagala no today I don't want don't do that I'm under the weather don't please don't disturb obukazi bw'olugezigezi bate bulina wa
Kyevanga ebikazi by'emmere bikyabatwalako abasajja. Kubanga kyo kimanyi ekikwata bajjo waakyo. Lwaki mulowooza nti buli saape tuli awo okubeera omukazi ali olugino olina okubanga no sex toys. Okimanyi Dolly ne ku lugezigezi lw'olina omusajja akulega naye nawe ontaddeyo bubi Tereza. Omuntu mugabe baby. Yes, mama Gende polite way omugabe baby kona ko wano ku nsoda. Dako na wano. Oh eterera. Tulina budde. Bategejoga bebina ntino toyagala kugaba kisumuzo toyagala kujjewuo kati mbanzi onzikizo kujjewuo oba kale weba katenga toyagala kujjewuo osolo kusafira rent ensobola naye akobuzibu rent masasulira abasajja balala alada ze ebyafi banga bya loji alati nkusasulira rent linda kungani kutwala mu loji katuli ate banga ndakulya bulunako okutaka kutuko kujjewa anti bwo kyali ku test abasajja tu testinga kati soba kukwana kati on testingira mu loji testingira bwo bato woma ngenda kulimba nkumenya omutima tusoka mu hoteli amoloji mubeeramu ebigundi ebisani bingi naye wabeerayo onaga ati kati mugoyingewa twekolerera abasajja benda olaba temu ali sembabuya mazima ng'omukazi tobeeraawo ng'olowooza mugenda kakulabanga wenda byetwanga ze wali onkuba ebyaddala ebyadala wali onkuba Nika tukoganye okwekebeza mpedde mu future evudde. Nenda tugenda kwekebeza katuvudde oyagala ku. Tulaga abantu akantu bwe kati akantu kasale kamu. Neda byage naawe ateba buli omwalabe. Lwaki babiraba. I can't believe bajjoba netati ampiso. Neda bobanga weka kasa kyoli. Neda mpisa eyo. Omusa you even pressed. Kakati mbadde ngamba Dolly. Tebiseera ebisinga. Abakazi ekisingo basumbuwa. N'okuba relationship. Muli ba target worker. Muli ba user. Muli ba exploiter. Ate mwagalanye ebisajja biserebu tovolanga abayimbi tebalina buvunanyizibwa kibeerano ku TikTok ne kiraba kamiliyoni kigaka ngende kamiliyoni bwankwatako bukwasikata kwateko weeki oleka omusajja yeetika emigugu mu kikuubo ajja okumanya nti nantale ewamwe temulina kagaali kangulire jjajjawo akagaali noyasamirirako kamiliyoni alaba abakazi mutwalo yafa ne feeling wangi yafa feeling talina feeling n'emu kakati nova ku kisajja ekyandikuwadde obudde nova ku kisajja ekyandikuwadde feeling n'osiriwala naye alina oguntu gwewetamu bwe gutu gwomusobola oli mutoolo ntamusobola yafa feeling era ayimayimayo ak'olumu omusanga anywedde wisiki ayimayimayo genda ku musajja w'ekigali okusinga kamiliyoni ow'emmotoka tebalina amakulu amalo g'abakazi era kyobalanga ebisajja by'emmotoka bibamalidde bibasiigidde abasajja siriimu omukazi n'emmotoka akirabanga kyabugaga emmotoka is an asset like a phone terina makulu you cannot compare someone Are you mad you people? Ndi mu program kye. Kale ebikazi babikono kale okumanya ebikazi muli bisiru. Ava ku musajja wavuga boda boda. Ajja kujja mutale ko bebi tugende waka. Nadda ku bajja avuga emmotoka. Emmotoka eba yiyo. Kadi ebamanyago. Okutulako obutuzi wali mmotoka nkutwala mu loji kweyambisizaamu. Kikuyamba kya kigasa. Mwana ayagala loji. Ate kati mbadde mmugamba. Muyina okubaamu amagezi. Beera n'owa boda boda. Okusinga bajja emmotoka gy'olugendo tulabukoma okutukuvugamu mu maaso ogende. Right on mana reasoning emotoka yo yiyo singa ebadde yiyo kati emotoka gy'okwana yange nkuyamba kuvuga mu kulimbalimba kumpaako ntukeri mmalida kikatano nkugambe gendo fulme emotoka yange oddeyo ku boda yo ate olekole wa boda akumanyidde ennaku mwena munyogo g'amata omulundi gumu mwena mubonabona omulundi gumu ate ojje kubajja w'emmotoka ye is that logic? Bannaye fulufija yali ku kizibu ama muganda wange omulenzi ngolabira accident Sibamba gamba sirya bisiya gasikwananga kufulufiga. Mbu it's better okukolanga olinayo kubaana bokolerera nayo okukolanga toyina nga mteri ebyo. Kati gwe Dolly atojja kubona abona ne love. Ate lwaki? Wandi badde mugezi nonjagala. Nenkuyamba nenkuyigiriza. Keke kwekebezaako nako. Sokwekebeza badde nga Dolly alina olugezigezi. Ali busy collecting amayinja losing a diamond and gold. Ate bakazi abasinga mukaddiwa mu budde bwa ku bantu abakyamu. Ate kisinga okunuma ku bakazi omusajja n'amwagala amungoola nadda ku bafere olwokuba beekuba perfume bapaakinga Range Rover abamu bapakisa n'apangisa bajja okulaga bulungi kati nze lwaki nagwakingena n'omusajja atanaaba muyigirize okunaaba mwetandikire muyigirize okunaaba n'omusajja nga yeeyonje mama nze maama wo mama oti yakukuza abakazi mwenna abandaba kuno ku live ya Dolly kamudde omusajja alina bakwana nga fuuka maama we mugambe baby senye olulimi gye lukoma senye amanyo gye gakoma naaba mu mbala kaso omusajja tabira nabyo ya mukabina tabira nabiza bikulu bayonja emmanga omuyigirize ofuke maama
mama kwanga nkukwana nga njagala okole mama wange byalina okukola oli mulabe mukwana kupa bisebisi erwaki siri mama wo mula ono sire queen muya yamacho bali mu kyamu bakunya siri ayo mulimu mungi Obulira. amapina wulira ezakameza tebagala zireka obaleka wonto nogenda nolya byolide nokoma ombuze Wulira. lwaki tofumba bakusimira ndabe genda soma comment ola agambye Dorina alliance sire queen alo genda Bajjo Dorina omusobola abakazi bonna benzi amazima gakaawa kakati saagala musajja wa motoka galimo emotoka ekuyambe ki kakati Dorina ogenze ompandekedde obusente obutono ewaka nze nzirawo nkulabirire no inokola omulimu gongo omusajja kati omusajja gwomulimu kameza kalina kubeera ka mitwalo 10 agenda akasaba ennyina nyoko bakamuwanga mulamu temulusirwalirako nyoko ya kale ebikazi byenako gamalo gembagamba mitwalo 10 byezimba lya nnyumba oli mulalu akameza kalina kuba ka mitwalo 2 ogenda tukulabe twafuka n'amawo mubama osobola omuwa nkola monthly shopping buli kimu nkigula ewaka nkikuwa ani akugamba ebina kubeera byabakazi mpuliriza bulungi naye oli kasajja kakodo mpuliriza bulungi nkuwa baby mpali list y'ebintu ebitali waka n'embikula ne bijjula mu nnyumba zino sente za bulunaku zibaza kuyambako genda mu loogi bakuzine nga nguza ebyokulya biri waka muba mwagala muli babbi mwajja mu bufuuka bwa contract guba musalago gwakumpaako akameza kategeeza ki lwaki mutumanyira akameza omusajja watu yasindika ekigaali bulunaku lekawo omutwalo gwe mukazi kyata saving omukazi olina omwezi akameza ennaku 2 oba 3 mu wiiki ziri zabadde saving zibugatewo mwajja tukagawala mukyovula nga abasajja abakazi bangi abagagawaddekugulira emmere nakuzimbira ennyumba nkuwadde emmotoka kati akameza kati mutegeeza buli mukazi yeetunda n'abasaba akameza bamalaya buli mukazi yeetunda mu ngeri kati guba musaala go abo nowafukabira akameza kati omuwasola tuli ku kiwano amutimu bajova ku mbwa ezo mutumanyira nnyo banna mwetunda kitegeeza mwabanda n'abasajja abatagula bintu byawaka abo baba babi omuntu omusajja nga togula bintu byawaka nze omusajja amagezi genkuwa shopping na mukazi obu kimu kyayagala tomanyiza mukazi kwata ku ssente majja okuvaako we n'obutwa omukazi waba mugagga nga ali waka akola agula n'abatemu afunayo akavuuka ne kamukyeka kya bulungi ne kamutuusa ku ntiko ne kamugamba oyo mutte n'akutta tokkiriza nga mukazi w'okugagga wala nga muli bafumbo omusajja gwe olina osinga omukazi obugagga wabula muwe buli kiyeetaaga bw'aba yagala motoka benzi gimuwe omupimira amafuta gaavuga tokkiriza mukazi baaka akawunti mukazi abagagga awulira nga kiwajja batakyawulira mateeka ago ensobi gye mukolamu abasajja kyenva mulaba oli omuwa mukazi gwe baasiba nti muleka abakazi omwe ne bafuna ssente okubasinga liida okola otya owawaka tokkiriza mukazi kubanga omukazi wabanga alina $1 million ku akawunti nga nawe olina $1 million alaba nga mwenkana amaanyi bibiri kale ekitiibwa omusajja ye head of the family zalina okuba omugagga okusinga mukola ensobi ne mugaggawaza abakazi bano nagala akafuuka jukira gwe omugagga oba olowooza container musajja watojja ennaku zino omukuba mugongo bw'obeera n'omukazi ebbanga ddino kimanyi omukazi atama omanyi oli nenkuwasa ntubeera n'emyaka n'emyaka ntuuka ekiseera nga sikayima bagambye ddashe gwe ne muwakana okimanyi ntuuka ekiseera nga sikayima nga nakumanyiira kubanga omukazi gy'okuma mulaba obwerere gyakumukutama era relationship eziwangaala nga muli bafumbo mwewamuko ku livu ya myezi 3 ena buli munno nadda nga oli mupya n'ogendako mu kyalo omukazi atama ati ozadde omwana otonyaga beere nga laba omwana ali walayo yinonye mu poti nenyinyadde ewaka mukola ebintu ebidisgusting abasajja omukazi tugenze mu woteeri osose genda mu manju mutoyi kati nafuna ate appetite efuna appetite Gojumate ebintu bitandinga ofa abasajja. Saagala. Ojumate ebintu bitandinga ofa abasajja. Buli mukazi agenda emmanjo atama. Mera n'okulaba makeup ali atya. Tuze muloja lisi webuzebuze nga afuka bo ina birala byokola. Naye wala bikaze nga appetite efudde. Kabasajja tulyange embwa. Towepimira kyo ina kulya. Abakazi mukola ebintu ebiri disgusting. Omusajja bakwana ngo oli mupya mulage nti oli clean enough. Tuli akoko kuva binanga badde tajiryangako. Omusajja mubale mugambe
The baby is a serious kino. Bona ngo kinati kuletera okwenyinyaz. Naye mune ekinewunyisa. Muli so disgusting abakazi. Gonyo nga teggwako ku bajjo naye kubalala eggwako n'ekutawulisa batuli akatono nga tugeze nga batwekuza. Ate katubya nga matulye tumalewo. Mpuliriza tolya nnyo bintu bigenda kugenda yonoonere munno omutira appetite. Omukazi agenda emmanju afuka agenda emmanju ate appetite. Oba ogamba bakigenda ddi nkiwone. Yale mune embeera. Okyona kimanyi ekyo. Necha yawa. Kakati omukazi ategeera takolagana agenze emmanju. Watuuka mu kiyiga ate amazzi neyeefulaana bagawulya sawundi y'amazzi gayi bebi wange muyonjo. Naye bitalina magezi byonna byekikola noba nga obiwulira. Bannange tubonyeebonya abasajja. Gwe ng'oba ogendayo naawe obikola. Neebuzaabuza. Teri musajja agenda mmanju sikimulabangako. Simulabangako omusajja nti bebi kangendeko kulongokoolo. Wadde olini wali omulabyeko. Omusajja w'obuvunaanyizibwa tasobola kukola ebintu ebiri disgusting. Amadoddo wano mbuno tulekerawo ogenda mukabe yagamba mbu yagenda. Bw'asobola n'okwonoonera. Baba empa ekirabo njogera mazima. Temwagala mazima. Omunakwanye ogenze. Wammamu is it okay mbu okubeera ngo kapakaati n'ono bagamba basobola okufulumya omukka. Ate tebategeera batoolo. Mukama ansonyiwa ogamba abatoolo. Kisikati fe abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda kibi nnyo okufaatinga maaso mu bantu bambyalaavu mu bantu wamampuliriza tokikolanga Gwanda bakola yivu. Respect your man. Omuntu afaatinga utta dignity and respect. Waliwo ebintu osobola okufaatinga maaso sisobola ne mu bantu sisobola. Nze ngamba nga ndi naawe geno gikolera bya kisibo kale wulira you are so disgusting. Ng'omuntu alaba ku live eno never do that mistake. Byebimu kubikutamya omusajja omukazi nga muyonjo omukazi nga manyige gye bakwatamu omusajja omukazi nga takola bintu disgusting yasobola okuwangaaza abakazi. So bamubuuza nti naye boyfriend we yamubuuza naye gwe tosala zike lwaki olimba yalimba naawe mbu waliwo yamubuuza omusajja oli mutuufu ofaatinga otya maaso bitame olaba no bibyo kati ng'okola ebyo bajjo bagamba you live together tompunyiriza mikka gyo naawe kati nagambako nali kukwana nga njagala mikka mu buliri tobikolanga ebyo naawe. I have 2 children beekolera nazaalanga nkyali muto bakugambye bajjo tosibanga mukka kati sirina stress z'abasajja nakuzaala after kyeyo nga nfumbirwa teri munyo kakati bannamwe nambagamba ddoolini nze kojja mwe bajjo mbagamba temukolanga bintu bi disgusting mubeere bayonjo munaze zibukuda zitukule munaze munembala kasoza amabeere munaabe enkwawa abasajja yambala ndawe yonna kulumu taliyo wa wiki namba temuwayiriza abasajja kati kambabuleko omukazi n'oba towooma bulungi ng'oli muyonjo obuyonjo bwokka bukwagaza omusajja nalowooza nti obwoba ne bwoba mukalu nga amazzi gakuyiya buyiya ngoma yateekayo malusu naye ng'oli muyonjo nga towunya atirisitiko kalekaleko okitegedde bulungi gwe tugenda naawe babuuze kuno abasajja tebanaaba kati kwene enkuba eyatonye bannange mwalirondeka bwe muti abasajja munaabe wamma nekirala muze ku andaya bino nga bifunyo ono wa Doreen oli musiru tolina magezi nange munyampe buwona ino programu kibadde mwampise kuki naye nga tumaliriza bajjo gamba abasajja baliboze ku andaya abakazi mwe abalina amabwa agawunya nnyo okusinga abasajja abasajja mugule kankuyigiriza abakazi tebaba bakyafu omukazi atuyana buli wamu atuyana muno kubanga abasajja tebatuyana nnyo batuyana awo abakazi abalina zibayita sweat ass muzungu jeruli sweat ass ezituyana yekiri kati omukazi omanya tulina sweat ass waliyo ebyoyayo ebibeera mu kabina mubijjeyo ne shaving cream omusajja talina kubeera nabyoya mu kabina talina kubeera nabyoya wantu wonna ebyoya bimala emyezi 2 ekinene nnyo bamwezi gumu shaving amanyo bwogasa tasenya akawana kangolekana tegatukola amanyo gasinga kulwaza olulimi luba lukyafu eno gye lukoma funa akasenya akagondo osenye olulimi lonna olulimi luba lukyafu nnyo okusinga n'amanyo abasajja abasinga musenya abantu kubalaba nti amanyo gakola temusenya amanyo gamu kyobanza omukazi nanga nti linnyo limu masimu wa ssente buba bukyafu kati omuntu ategeera sisolanga ku linnyo sisolanga ku infection nyambala bamize singa okwambala obubi naye obuyonjo tezibangoyo obuyonjo guba mubiri abantu abasinga kati wano walaga nti oddala oli muyonjo anti kakati obuyonjo buva munda tebuva kungulu ojja wega abasajja b'amakooti bawunya obumwa
abasajja abeera mu office bawunya obumwa because tebamanyi kusenya tebamanyi kusenya mannyo ga munda omusajja bambi omusajja bawunya olusu obiganye alimba kati pasati gy'abasajja abasinga bawunya obumwa ababoda ate bayonjo no munnange kubanga ababoda bali emirondo ne bagenda ne basenyesa bino obuti bwabwe naye abasajja ba office b'obukooti bawunya abasajja bawunya bina abasajja bawunya toleta abakazi muwunya naye abasajja bawunya ate basinga kamwa kankebereko ko kirabe onkubye nnyo leero bina kankikole leero kakati onagamba doli nibagambye yagira ebintu bino ebyekoza byamunoona onywa ebidagala ebyekoza bidagala nze enkoga n'engejje era ngenda kuddamu enkogge bwesigenda wano bwesiive wano togenda kunkebeza bayiga wekwate kati tugenda kwakabeza